struggle is over. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. Yes, webale kubanga okyaliko Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo Sebamulidde Patrick nze mbeerawo okubanga ate nkutuusaako updates zino byonna by'otaategedde n'obanga obitegeera bulungi nnyo ate naba kubanga osubscribinga kikole mangu kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abirenga tomisinga nsonga yonna ngenda kubanga nkutuusaako embeera nga bwe yabadde nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira mu ggwanga erya United States of America mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago yasisinkanidde bannayuganda abaamulaze essanyu ery'ekika ekya waggulu mu mboozi eno era nkuleetedde ebintu bingi nnyo njagala kubaako ensonga ez'enjawulo zenkulaga gwampuliriza byenjagala omanye ate tubeere nga tutambula ffenna ku mukutu ogwa Red Zone TV mu mboozi eno era nkuleeteddemu ebigambo bya Parliament okubanga egenda kubanga etambuzibwa okutwalibwa mu regions ez'enjawulo bannayuganda abasinga obungi kyebawakanyizza nga n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform nga nabo basazeewo ne beegatta ku bannayuganda ne bagamba tetusobola kukkiriza kugatta ku buli bwanguzi ate tugatteko ensonga ezifaanana bwe ziti omuntu wa wansi wagenda okubanga adda ggwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV era mu mboozi y'emu ngenda kukulaga waliwo ekigudde mu kiteezi abamanyi mu bitundu bye mu kiteezi gye bayiwa kasasiro ekitongole ekya KCCA waliyo embeera etabuse abantu bafudde nga bw'ogenda okulaba mu katambi kano kenkuleetedde mu mboozi eno ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti abantu bafudde mu kitundu ekya kiteezi nga bafudde ki ngenda bikunyonyola kasasiro abasse naye ngenda kubuulira embeera nga bwebadde mukutu gwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna nyongera okutegeeza nti sooka olayikinge kwata awoolaba ekigalo obeere ng'oyambako information okubanga etambula osinga sharinze gwe kasita likinga oba kyokoze kiba kyamaanyi nnyo okubeera nga ate information etuuka ku buli muntu yenna ngenda kujja mbeere nga ate nkuwa ensonga zonna nga bwe zifaanana nkugambye ebigudde mu kiteezi ngenda bikuwa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze musajja mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde agenze mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago ekya United States of America kika ogenda kubanga okimanya genda mu comment section teekamu obubaka tupulire wawo osinzira okubanga ogoberera kubanga ku nkomerero ngenda kubanga nzija n'obubaka bwammwe bwe mwataddeyo mu mawulire ge twasimbiyo okubanga tukuwa kanzije ate tubeere nga tusimbulira wano wennyini mu mboozi zino zenkuleetedde nkugambye ngenda kulaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze Chicago mu America ngenda kulaga ebigambo bya Muwanga Kivumbi ne bannakibiina abalala nga batadde akaka bagamba tetujja kukkiriza Parliament kubanga eyonoona ssente y'omuwi w'omusolo ngenda kukuleetera emboozi ey'omu kiteezi abantu gye bafudde nga kasasiro KCCA gweyiwayo yabatta kanzije tubeere nga tutandikira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yes, embeera bwetyo bwerigwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula. Ennaku zino zonna obadde owulira emboozi eya Parliament ng'ekubirizibwa Anita Amongo abagamba nti tugenda kutwala Parliament mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo. Mu bitundu bino nga mulimu okugitwala mu ya Central Uganda egenda kubeera ng'eteeseza e Masaka. Bwe bava e Masaka bagende mu bitundu bya Western Uganda bateesezeeko abantu babalabeko nga bateesa mu bufunze egenda kubanga meeting. Bwe bava e Masaka bagende bateesezeeko mu Western Uganda mu kibuga eky'Embalala. Oluva mu kibuga eky'Embalala bagende mu Northern Uganda bateesezeeko mu kibuga eky'Eggulu. Olunaava Eggulu Parliament bagisitule bagitwale mu kibuga ekimanyiddwa nga Mbale. Olubagenze mu Eastern Uganda Mbobbo nga bagamba nti bwe tunaakola ekyo abantu tujja kuba tubasembereza Parliament. Kakati ababaka mu kibiina naddala ekya National Unity Platform bavuddeyo ne basimba Nakakongo abo bokka abakyali ku mulamwa kubanga era waliyo ababaka abawuliddwako nga bo bawagira buwagizi. Ekintu kyonna Speaker Anita Amongo kyayogera newankubadde bo bagamba bali mu kibiina kya NUP nga bawagira buwagizi. Wawulidde Sseggona abantu bano baleka tebakyali mu opposition oba sekyo nga tebabangako mu opposition. Sseggona yavuddeyo n'agamba nti wadde Joel Ssenyonyi yatutegeezezza tetugenda kugoberera kwonona ssente yamwe wa musolo zino. Twandibadde tutula ne tukiteesaako. Kakati bwe kibanga ddala ekibiina ekya National Unity Platform kyatudde ne kiteesa ku nsonga eno, kati gwe bw'obanga ddala oli mu opposition ekintu kino olaba nga gyekiri. Emyaka abasajja bano gye bamaze mu Parliament simanyi oba ensonga eno bagiraba batya, naye sizze kuwa ndowooza yange, nzize kuwa updates mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinza okuba nga gy'otulabira. Oluvannyuma lw'ekibiina ekya National Unity Platform mu Parliament nga kikulemberwa Joel Ssenyonyi okuwakanya ensonga eno era tebategeeza Speaker Anita Amongo ne Vice we oba Deputy we amanyiddwa nga Thomas Tayebwa nti ffe munnange nga NUP n'abamu ku babaka ba opposition abalimu ensa tetugenda kusobola kubeera nga tutambula ne Parliament mu kaweefube waayo okwonona ssente y'omwe w'omusolo. Ate tugende e Masaka, ate tuve Masaka tugende Embalala, ate tuve Embalala tugende Eggulu, oluva Eggulu ate tugende Mbale. Tetugenda bisobola era mujja kgenda nga mmwe abakkiririza mu kwonona ssente y'omwe w'omusolo. Embeera yabadde ya bunkenke nnyo era babaka bangi bavuddeyo ne babaakinga Ssenyonyi abamu nga bagamba wamma ensonga eyo ntuufu nnyo tekiriyo ekyo era tetugenda kukikkiriza. Kakati we twogerera nga Ssenyonyi n'ababaka bakulembera ku ludda oluvuganya baasimbye Nakakongo bavuddeyo ne bategeeza tetugenda kubeera nga twetaba mu nsonga ezo ez'okuba nga twonona ssente ey'omuwi w'omusolo. Anita Amongo ne banne bakulembera nabo Parliament wadde nga nabo balemeddeko abagamba ffe tulina okgenda era ekyo kyemukola kikyamu nnyo ekyoggaana okutambula naffe. Oba twonona ssente oba tetwonona ssente abantu beetaaga okulaba ku Parliament ng'eteesa mu kitundu kyabwe. Kakati oluvannyuma lw'ensonga eyo olunaku olwajjo Muhammad Muwanga Kivumbi ono nga ye mubaka akiikirira abantu b'e Butambala ali ku kadi ekibiina kya NUP era ng'ono y'omu ku yeesamba Bambuuga yavuddeyo yadde akyaziddwa ku mukutu ogwa CBS n'ategeeza n'agamba ekyamazima bwe tuba nga ddala tuli mu kulumirirwa abantu tosobola kukeera ku makya n'okwata Parliament nti ate ogitwala. Abantu beetaaga buweereza. Embalala gye tugenda, e Masaka gye tugenda, Eggulu oba Embaale abantu beetaaga ddagala mu malwaliro na services, tebeetaaga kulaba ku babaka kubanga tebalina makulu. Ebigambo ebyo yabyogedde njagala mbikuwe nneme kubeera nga mwogerera. Red Zone TV kwoli tuliziganye ate mu nsonga endala kuba nkugambye nkuleetedde ebintu bingi nnyo mu mboozi eno. Kansooke nkuwa ebigambo bya Muwanga Kivumbi nzije ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala zonna nga bwe nzikuleetedde. I think the National Cabinet yatutte twasazeewo obutagenda mu ntambula zino mu mwetoolo. Yes, Meji abantu baagala kulaba nga Parliament eteesa ku masomero, ku malwaliro, ku nguudo. Balabe Parliament ng'erwana nti ssente z'enguudo bwe ziri, ez'amasomero bwe ziri, zebeolako ku ssente ntono bwe ziri. Tebaagala kulaba ku babaka nga batudde wali mu tenti. Katujjaga nti bw'onootwala Parliament ku buli kyalo olwo abantu ne balaba omutwe olwo amazzi ne gajja so ebyo bibaddewo nga bw'osanga abalema bagakamba WMP
bw'osanga abakyala mwaga nti mwe abakyala mwe bafaako nnyo omu ku mwe kaafuuka MP bw'osanga abavubuka mwaga nti omu ku mwe kaafuuka omuvubuka kaafuuke MP nabana balitayalinze nabo nabagamba naye kati gwe sage program bawebiri kitundu wakati abakadde mufo kyokwongeza sente zammwe kambaweyo 5 babeere muki mu palamenti nga ekyo si kyebetaaga. Taata wange omukadde yeetaaga kasente kugulamu si muntu mukadde anebakira mu palamenti. Nolwekyo kali kyene y'okutambuza palamenti kulemererwa palamenti kukola byeteekeddwa kukola simanyi gaayo. Singa tubadde tukola abantu bebasiimye okukola nga bwe tubagamba otambula ku kyalo ndulu yekuvugira atubagamba nti omununuzi waffe atuuse kimulaba oyo gwolaba oyo yakiika mu lukiiko olwavuddemu ebirungi bino byetukola ki byetulaba. So katukole byetuteekeddwa okukola si mwetooloolo gwa ggwanga. Ate ekirala omwetooloolo gugenda kujja ku cost saadisinze na kitundu bagaa buli lutuula zigenda kubeera biliyoni meka 5 kitegeeza ezo Yes, ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi nkakasa ng'obiwulidde bulungi nnyo ebiri mu Parliament side eyo ku nsonga ezo eza mobile sitting nga bwe bakiyise ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bikuwadde bulungi nnyo nga bw'obiwulidde. Kakati tubadde tukyali ku bigambo ebyo amakya g'olunaku olwaleero amawulire ge tufunye era ge njagala okuba nga nkuwa otegeere yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ate nabakubako nga osubscribe nga naawe nga bw'okikola tubeere nga ate tweyongerayo mu maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna ebigenda okuba nga biva side eyo obeere nga naawe omanya ensonga zonna nga bwe zitambula. Tubadde tukyali awo mu bitundu ebya Kiteezi eno gye basuula kasasiro abantu bafudde naye nga ki ekibasse. Ebimotoka bya kasasiro bino eby'ekitongole ekya KCCA Kampala Capital City Authority basomba kasasiro ne bamuyiwa mu Kiteezi. Gwamanyi mu Kiteezi kakasanga byenjogerako bitegeera bulungi nnyo. Eyo ye constituency muwadanko nnyingi gyakiyingirira eyalimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali mu Parliament. Mu bitundu ebyo eby'omu Kiteezi abantu babeerayo wabula waliwo kye bayita dumping site ekitongole ekya KCCA wekyapatana nti wano wetusuula kasasiro yenna akuŋŋaanyizibwa mu bibuga Kampala, Wakiso n'ebirala ebiriraanyeewo. Kasasiro ono kigambibwa nti yali yakola olusozi lwennyini kubanga kitutte emyaka nga bayiwayo kasasiro oyo. Kati olusozi lwe yakola lwatuuka eseera ne lifuuka ettaka naye ng'ate si linywevu. Olusozi olwo amakya g'olunaku olwaleero obudde bubadde bukedde olusozi luyimbulukuse ne luyingirira amayumba g'abantu. Kigambibwa nti ennamba y'abantu abafudde tennaba na kubeera ng'etegeerekeka. Byonna byonna ebijja okuvaayo bijja okuwulira byonna bye bagenda okugamba bikyateeberezebwa kubanga abantu bangi baziikiddwa tebasobola na kubanga bategeerekeka. Bangi ebisolo omuli ente n'ebintu ebirala byonna abamu bakeeredde mu mayumba gaabwe. Olusozi lugenza okuyimbulukuka olwa kasasiro lubasanze bakyali mu tulo era bagenza okuzuukuka nga bafu. Gwampuliriza ebyo byonna biri mu Kiteezi. Njagala kubaako wano akatambi kenkulaga embeera ya bunkenke abantu bali mu bweraliikirivu n'embeera nga bwetambula nga bwe njagala okuba nga mbikuwa tubeere nga ate tutambula. Mukutu gwa Red Zone TV genda mu comment section teekamu obubaka otubuulira w'osinzira okuba nga ogoberera ate embeera ne tuba nga tutambula ffenna. Teekayo obubaka bwo tugenda busoma ku nkomerero eya updates zonna ze tuba nga tuleese. Embeera nga bweri mu Kiteezi essaawa eno ya bunkenke abantu bali mu maziga olwa kasasiro kuba sijagala lusozi oyinza okugamba nti lusozi luli nakyo naye kasasiro gwe baatuuma yabayiikidde. Lusozi lwayimbulukusa olwa kasasiro ne lubayiikira abantu ne bafa, ente ne zifa, embuzi ne zifa era bangi amayumba goonoonese. Kakati nno njagala kuba nga nkulaga ka moment kano then nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga ya president nga bw'akoze mu ggwanga erya United States of America. Engeri yereetamu
abantu bava mu mayumba kinakuba kino kigenda kuyenda mpaka eri Yes, embeera bwetyo bweri mu kitundu ekya Kiteezi abantu bafudde naye nga bwe nkugamba ebifaananyi ebisinga obungi nga bwe ntera okubeera nga nkugamba nti bibeera bitukubisa wano fine bitukwasisa amateeka kyavulaba nga nsobodde kuwaako bifaananyi bimu na bimu ebifaananyi ebirala singa mbiteeka wano embeera eyinza obutasigala kyekimu naye nga embeera bweri mu Kiteezi y'amaziga meerera abantu bali mu maziga abantu bali mu kaaba abantu baabwe bafudde embeera ya bunkenke ate nga bakeeredde mu mbeera eyo naye njagala mbeere nga nayo njikutegeeza sayidi eyo kitundu ekyo kye bayiwamu kasasiro kyajjula wabula bakyasomba naye ebyo tujja kwongera okubeera nga ate tubikulambululira yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira obeere nga byonna obimanya ebikwata sayidi eyo kakati kiro ekikeesiza olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alandinze mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago ekya United States of America eno nga gy'agenze okubeera nga ate ayogerezeganyako ne bannayuganda naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform era atuukidde mizira embeera ebadde ya bunkenke nga bw'olabye era nga bwe walabye wabula yadde tannatuuka bano batandikidde mu kwekalakaasa nga balaga obutali mativu bwabwe eri eggwanga lya America okubeera nga likyagenda mu maaso n'okuba nga livujjirira eggwanga lya Uganda newankubadde nga ate bakimanyi ti ssente ze baweereza mu ggwanga lya Uganda ekyamazima tezikola ekyo kyennyini kye baziweerayo tezikola ki kye baziweera kola kigambibwa nti bannayuganda bano baakedde kweyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyo bakedde kweyiwa ku streets mu ggwanga lya America nga balaga obutali mativu bwabwe era waayisa akaseera katono nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alandinga ku kisaawe ekisangibwa mu kibuga ekimanyiddwa nga Chicago mu ggwanga lya United States of America n'ayanirizibwa abamu ku bannakibiina kino nga kuliko Eddie Mutwe eyamusookayo kuliko Ashirafu oyo gw'olaba gwe baali baakuba ku mutwe kwabaddeko Alex Webster Mufumbiro kwabaddeko Mordecai Mulisa oyo mumumanyi naye abadde nga agoberera so His Excellency bwatyo bwabadde yatuuse mu ggwanga erya United States of America era embeera ebadde ya ssanyu jereere nga bamulabyeko bannayuganda bawangalira sayidi eyo njagala kubanga sikulaga bulazi bifaananyi kyekyokka wabula njagala kuwa olutambi luno olabe omukwano bannayuganda gwe balaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti yabadde amaze okulandinga ne ttiimu ye okuli Deputy President wa Northern Uganda amanyiddwa nga Dr. Lina Zedriga naye yabaddeko n'ababaka abalala bangi omuli ne Joel Ssennyonyi n'abamu ku bakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform nga bwe njagala okuba nga nkuwa olabe gwe ampuliriza ku mukutu guno nga bw'olaba nja kukusaba olayikinge gy'okoma okulayikinga gy'okoma okuyambako information okutambula genda mu comment section teekayo obubaka tubuulire ensonga nga bw'oziraba era oluvannyuma lw'olutambi luno ngenda kujja n'obubaka bwammwe bwe mwataddeyo mu mawulire ge twasembyeyo okubeera nga tukuwa kati kankulekere ensonga nga bwe zaatambudde His Excellency essanyu lye baamulaze then nzija ate tubeere nga tweyongerayo n'obubaka bwammwe.
When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda.
Yes, embeera bwetyo bwe yabadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atuuka mu ggwanga erya United States of America nga bwe nkugambye kibuga bakiyita Chicago. Embeera bwetyo bwe yabadde kakati mubaka bwa mu lunaku olwajjo twataddeyo ku mawulire Theodore Ssekikubo yabadde annyonnyola engeri speaker Anita Among gyatandise okuba nga yeewalawala paalamenti ate nga jjukira alina okuteekayo ennaku 14 tezirina kusukka ng'ensonga ya petition tereeteddwa ku mmeeza eya paalamenti kulaba nga bagiteesaako. Kati Ssekikubo yavuddeyo olunaku olwajjo n'annyonnyola era n'ategeeza eggwanga ti sipiika tamanyi lwaki tannaba kuba nga ayisa naye nga mu mateeka ne bw'anaakola atya ensonga eno erina okuba nga eyita kubanga already emikono egyetaagisa mu mateeka gyamaze dde okubeera nga ate giyita gwampuliriza. Kati obumu kubaka bwe twafunye ono Kasi Patrick yagambye Anita must go, message yatuuse ono teyataddeko manya Maweje Hakim ganango gamba oti agambye parliament yeggeyeena ya Uganda efuuse ekizibu eri omuntu wa bulijjo. Maweje Hakim bwati bwe yatugambye. Muzaffaru Kiyemba n'agamba morning guys, Muzaffaru in Dubai yasinzira okubanga gyatulabira bamuyise Muzaffaru Kiyemba. Ogamba otya kansubira oli bulungi nnyo mukutu gwa Region TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Abudu Salaamu Serugo n'agamba ebyaddala oyo speaker n'omumyuka we balyake because you never hear them condemn or talk about corruption. Bwati bwagambye Abudu Salaamu Serugo sitegedde gyasinzidde naye ekikulu message etuuse. Sofe Ezof naga Ssekikubo mukwano togenda akyoli bagenda battirayo message ye bwetyo bwetuuse. Amoti Ruth nagamba mpuga wetonde nakyo kiggwe sente z'omwi w'omusolo wakumpanya zaaki. Amoti Ruth bwati bwagambye message etuuse. Sara Kiwanuka webale kubanga kwoli agambye wabula wamma mmwe kasita mukozi ogwammwe. Sara Kiwanuka bwati bwagambye Namutebi Masitula nga bulijjo nagamba bannange we are tired of this word abo busuuti because mwatuswaza nnyo. Namutebi Masitula message etuuse. Boye Richard nagamba Honorable Frank a younger politician you've empowered the youth. Collins Komakech nagamba that is why she insists the parliamentary sittings to be taken to the region so that the petition issue may be evaded. Tingategeeza ono Komakech Collins tiensonga lwaki Anita Among atwala parliament eteeseze ebweru w'ekibuga tibaagala ensonga eno babeere nga bagibwankanyiza eyo. Ono bamuyise Darlin Kigongo agambye speaker Munyazi bwatyo bwagambye Flosh Medical Center nagamba Redzone TV tusiimye nnyo okutuweereza munnange nange nsiimye Flosh Medical Center webale kubanga mubeerako message etuuse era tugirabye. Colin Aruoga nagamba we need back our taxpayers money twagala sente zaffe ez'omwi w'omusolo. Slight ekyenjojo ogamba otya Slight ekyenjojo kansubira oli bulungi nnyo abantu b'ekyenjojo batulabire. Fatima nagamba parliament teyina makulu. Fatima message etuuse. Ssekikubo yeebale nnyo eryokanga n'etonnya naye erinnya tolituwadde ani ono Ariko Daniel nagamba discuss about opposition MPs leaving parliament. Kyababaka ba parliament agamba ye bandibadde bafuluma parliament. Ono neyebaza Frank Kabuye bamuyise Nakate Viviani webale kubanga ate kwoli Rose Gate nawe bale kubanga gyoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ensonga bwetyo bwetuuse mukutu gwa Region TV Sebambulire Patrick nze mbeerawo nga mbaweereza tuwuliziganye endowooza mu updates eziddako kubanga ensonga bwe zityo bwe zibadde tugenda kubanga tukomawo n'amawulire amalala tovaako ate naba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomisinga nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.